Mu kaweefube w'okunyikiza n'okutumbula ebyobuwangwa n'ennono mu Buganda, abalungamya b'emikolo bazzaayo enteekateeka y'okwegatta ne batandikawo ekibiina okuyambako okutereeza ebyo ebyasoba naddala bwe kituuka ku mikolo gy'ebyobuwangwa mu Buganda. Mu mbeera eno, abalungamya b'emikolo bano bassa omukago ne ttivi y'Obwakabaka BBS Terefayina mwe batongolezza empaka z'olulimi ezituumiddwa Atamukutte ezigendanga okulagibwa buli lwa Sande ezigendereddwamu okutumbula olulimi Oluganda. Bw'abadde atongoza empaka zino, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba abeebazizza nnyo okuvaayo okulwanirira obuwangwa n'ennono. Tujja kuyambibwa empaka zino okwewagalako twogiwale tutambule n'omulembe kyokka nga tukulemberwa ennono mu nsonga z'okwanjula n'okwanjulwa. Ono era abasabye okwongera okuteekesa amaanyi ku kulungamya obukulu bw'abazadde mu mikolo gy'ebyobuwangwa egy'enjawulo omuli okwanjulwa n'okwanjula. Bakadde baffe babeere mu mukolo baleme gwesamba kugamba nti bino bintu byaki by'abaana ate naawe n'otuuka awo olw'okuba abaana be bakusasudde naawe n'otwala ebyabaki by'abaana. Mubagambe mu nkola yaffe mu nnambika yaffe tulina okubeera n'abazadde nga bali wakati mu mukolo guno. Akulira entambuza y'emirimu ku BBS Terefayina, Stephen Danstan Busuulwa, abasabye okwettanira BBS Terefayina n'okwongera okugimanyisa mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka basobole okuyambibwa mu bintu eby'enjawulo. Obutongole bw'Obwakabaka bannaye abalungamya, eTV gye mulina okusoosowaza nga bwe muze mukola kati mwongeremu vibe esobole okukwata ate nnyo n'okukirawo. Bakubiriza okumanyisa Terefayina n'okwongera okugiwagira byonna gye mutambulira, kubanga Ssaabasajja Kabaka ebigendererwa bye yagitandisaawo tulina okubitwala mu maaso. Ssentebe w'abalungamya b'emikolo Yisi Makajja ategeezezza nti kikulu nnyo okulwanirira obuwangwa bwaffe era aweze nti bagenda kukola buli kisoboka okulaba nga kino kiteekebwa mu nkola. Nti mu budde bw'abataka BBS Terefayina bwe yabawa okubeera nga mutegeeza Obuganda biki ebifa embuga n'okwongera okubategeeza ennono zaabwe mwatwawulizaako ne tubeera nga tugenda ku Terefayina gaggadde ne tusomesa eggwanga ku nsonga ezikwatagana n'emikolo gy'okwanjula n'okwanjulwa. Wano wabaddewo n'empaka z'olulimi ezeetabiddwamu abantu abawerako era abiri be bayiseewo okweyongera ku mutendera oguddako. Mpaayo ebbaasa bbiri ku mukolo gw'okwanjula ezigabwa. Ebbaasa eya taata ye ebbaasa maaso ga ntamu yeebaza ekijjulo. Twavuddeyo okuvujjirira enteekateeka za Atamukutte nga enteekateeka zino za balungamya b'emikolo twagala okusitula olulimi lwaffe Oluganda. Shafiki Galiwango, BBS Terefayina, ageesigika.